Okyalaba okwanjula n'embaga. Simanyi lwaki onjagadde nnyo bw'oti, simanyi lwaki onesize okunjagala oninnyisiza ne ku ddala, simanyi lwaki abalinzi obwedda kakati bwe batyo basobereza emikono okukwata makansi njagala wekkaanye wabula nakyayagera bwaso kubanga ateekako simairo bwate ne taata yaleeta omukono n'agenda maaso kubanga aguteekako twatandika okubanga tubala ngenda kubala 5 4 3 2 0 sabio masura yako kenyini
amaka gano agaba John Mwanga ng'akabonerako bwa Sseruganda ayisa abantu ab'enjawulo bajaguze ate basanyukirewo nabo kiraga nti muntu mu kitundu kino yeeyisiza bulungi omuwadde abaana n'abazzukulu emikwano kale tumenye kitwogere ki byonna Mukama obikoze tumusabira buwangazi obulamu obulungi awali enkenyera Mukama janjabawo era n'abali wano nga tebannaba kuloza kwebaza Katonda yadde oluusi tebali mu bufumbo nga bwe buti Mukama obajjukize tekisaakyo kyereere twebaza buli muntu yenna alina kyataddeko materially, prayer, morally, financially byonna Mukama obaddizeewo mutaayika kati nebisigaddewo ayi Mukama ogenda kubituwa kubanga tuli mu kisaakyo era mafuta go tusaba obudde obulungi tulye tunywe tusanyukire wamu ng'abaana b'endeemu olwo abatamanyi Katonda balabe gwe muffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bali kubera ngoli mu Club Delta TV tukole n'abadde ku mikolo ng'abantu bafumbiriganwako ne baddamu ne batukuza obufumbo bwabwe naye bano bampangudde bawezeza emyaka 3 bweddu 3 oba gisingako mukwana 3 omukolo nange muli mutya leero mwami n'omukyala bamuwanga batuze bannange n'abagenyi baffe njagala obbanjulira abantu be tuyimiridde nabo wano asooka ku tugumiikiriza embalaba nganyumye ngonyumye ye kansala waffe omulungi Shabani bw'omulabye yabadde ye obanga mulabye omulundi ogusooka ng'ayingira cyayi nagwe mumanyi obulungi sekitoleko ali ku mukono guno ye muwandiisi waffe Aida Nasozi lukiiko lw'amabanga bonna nga bali mu maaso nze vice chairperson Mukyala Nalu omukolo gwange okutwaliza awamu tegubadde mubi kizannyo omukolo gwange nebaza Katonda kubanga agutaddemu mu butuufu ekitiibwa era okusookera ddala nebaza omukyala Shalita n'abantu be bakola nabo bankoze bulungi nnyo batuyisiza bulungi mu butuufu tetulina kye tutoma ngenda kusaba abakoze ku kyemisana batandika okweteekateeka naye nga sinnaba kubayita waliwo ekibiina ekinene wano ekikoze omulimu omunene mwasinkana ludda wa myaka 3 emabega myaka 3 emabega mwasinkana ludda wa mbeera ki eyaliwo bamukufunira bufunizi oba wali otambula n'olaba akawala akabigula naye bwempuyita bweba wazirana ekirabo ensonga gikutule tugikole tutya sitole nga mpanvu kyonna kyoyagala okukola sijja kuddamu kuwakusa gwakubiri okikole okimalirize siwewaawo nze njagala otweyanzisa taata abamagazi nga bagenda okuba wakayimba naye njagala kukutegeeza nti tuli ku mukolo gwa maama mugatta oyo namugazizaako lya maama mugatta senga woono yali mukwano gwaffe nze njagala obabuulira oyo bamuzaala waffe eri kakati negamba naye ffe tugenda tubeera n'omulalo gwaffe mukyalo naye ye tekumukwata tuwaliyo ekiriyo banga tumanyi paka abeekyalo bonna bwakola yaleeta buleesi yensonga lwaki namuyikasizaako lya maama muki maama mugatta
Chabyuma. Sitajuma ko tuzza. Kubanga bwo budde. Amako botula mu ngalo zo mulimu ki. Ndabo basiraba. Kali njagala kusaba. Nenyingira. Bwe kibanga ebiseera yali mutiro nga atudde. Kale no. Walaba ki olunaku twakayimba. Galaba. Nawe wali omulabye mu kaseera ako tewalaba denziri yingira. Ebyobufumbo si byange naye nebaza Katonda kubanga yampa omwami ate nambuza ensi eno. Nze Shanita golaba nafumbirwa ndi mwana muto nantambuza wuyo nengendeeyo Kasese nenva antambuza kyokutwaliza awamu atanjagadde. Nze Shanita nina abantu naye teri yansubirako mu ddwaliro nasulanga n'omwami wange. Nze waliwo lwe nabeera emulago ne mmala omwezi mulamba ne wikiseeza naye nga tusulayo bameka nga yaŋŋamba tofuna mujjanjabi. Nze wendi bw'ava ku mulimu najja ne twebaka. Bale kumwagala tosangika se. Nadi agadani. Mboko yonga we. Kinkakatako kumwagala. Kakati bwe mwetunuulira omukwano gwe mwalina ku ntandikwa gwe mukyayina ne kakati. Ate kati gweyongedde. Okikakasa kiki kyoyogerako be. Kubanga kati nekyotwala okimanyi. Kati tuzze buto. Ani asinga okwagala munne bwe mwetunuulira? Mwetunuuliremu asooka ogamba nti yenze nga yasinga. Nedda bannaye kambuuze kale gumu ani asinga okwagala munne? Naawe omwagala. Kuba mwagala fayini naye ate nze bwe sibeerawo teyeebaka. Nga yali tanjagala. Mu bizibu nange bye nayitamu. Bizibu kidda. Omwoyo omwangu. Naye olw'okwagala kyamuleetera nange ne mwagalira we ngamba nti kankwagale oba kiba kibe. Okitegedde ekijja kijje bali bakululira kaliba. Kayimba kikoyagala omuweereza nga tumaliriza. Koyagala oweereza omwami akange tinali njagala musajja mulungi nga gwe. Nali ekitegeera tweyanzisa katubaleke bannange tumaliriza mesoni gye bale. Kale nyabo naye gye baleko Shanita bale kunyuma. Kale Shanita ndabika bulungi yewe bale kusiima we bale tukolako naye wennyini we bale kulabika bulungi we bale kwagala mugole mbambi we bale kujja ate kisingira ddala Shanita we bale tuwabudde we bale tuwabudde ekyamazima ne tusiba naawe olunaku lulamba ekyo kyokka kibeera mulina akatanda mumpe wennebaga. Okyalaba okwanjula n'embaga